Wako wa buchafu. Kila kusisizi ndo naye. Tuli mukumasa masaka tyonna tawuni yonna enyirira bulungi nnyo eyalese ekiteeso ekyo kirungi yeebalire nnyo yeebalire ddala awo we twagala n'olwabiri mu ttaano nalwo tulukole bwe tuti nga we tukoze kati ereme kudda mabega wabula egende mu maaso buli mwezi tulongoose buli mwezi tunalinda omwaka tetukwera nga mulwaza abantu nga tutunuulira butunuulizi kubanga buli omu alina okukola kyayagala tetujja kikiriza owulidde restaurant naye musooke mukuba ebifaananyi kuba abantu bano tulina okubakyaginga abantu tukalewo emirimu gyonna gye bakola paka kasasiro oyo ng'aweddewo ekirala kimenya amateeka gwe okubeera ne damp site wano mwakoze damp site ogwo musango nga PS bwagambye mugenda kusasulira So if you are a Seventh-day Adventist, you don't bathe on Saturday. On Sabbath, you don't bathe. You don't mop your house. You don't sweep. You don't wash your utensils. You don't wash your plates, your cups, your glasses. You don't wash it because you are a Seventh-day Adventist. That is a dead logic. Some of the Seventh-day Adventists were saying that they can't clean on Saturday. That is dead logic. Get up, all of you, and clean your houses, clean your homes, clean your environment. Ensonga yange kyenjagala olunaku bwe luti buli munnauganda bamuwe emitwalo esatu gy'okutandikirako ku makya tubawadde sente omusoro ebbanga ddene kati nazono saawa emu zigala sina kyakulya batuwe sente buli mitwalo esatu buli simu ya munnauganda kitegeera ate n'ekirala wano bino tebimala gana amakubo buli lunaku bageera bakesisi tulina ogenda mu malwaliro ebifo ebyenkizo si wano ku makubo era nze ndaba kye bakoze tekiriyo teri bagenzeeyo neyanziza nnyo okubeera nga baluwaddeyo okubeera nga tukola bulungi bwansi naye olwaleero akasente naddala mu nju eyo kabadde tekamala era nkute olwaleero ne mu nsawo yange nenteekamu akasente wabula nsaba pulezidenti Museveni nange anyongere anteekemuko kasente sobole okubeera nga nsapootinga abantu abaki abalala
okubeera nga balongoosa ekibuga. Amannya nze namusanga Dirisi. Nojizayo bannange nsaba gavumenti bwebanga eteekawo enteekateeka yonna enkyukakyuka ebe n'ebikozesebwa otugamba otya mbu otaddewo oyagala bulungi bwansi totuwadde enjeyo obubaka bugende eri Nabbanja ne minisitule ye beetereeze buli omu abe n'olweso nga patuleyitaani ng'etuwa olweyo patro ng'ejja n'olweyo abasawo tebabeera mu malwaliro ku makubo leero bangi ekkubo lifuuse lya mirambo n'abasawo webale nnyo kusiibudde wano kyebando. Hey! Yes. Otherwise, clear. Yeah, only no call a papa.
Wani badoteeka omwana omulwadde. Mzee Namakula Alupo Jessica mbalamuziza nnyo mwena. President Yoweri Kaguta Museveni ne Mama Janet Kataha Museveni babalamuziza nnyo. Mwebale okuja ensi n'obutonde bwaffe. I have the Honorable Anywa was saying mwebale kuja okulongoza eggwanga byaffe. Naye abamu bagambye Prime Minister yatugambye tusigale awaka bali mu bitanda beebase balinda Prime Minister ne ttiimu ye bamala okiriininga bazuukuke bagende bakolera awakyafu. Njagala kuba mulanga abasigaddeyo babagambye mufulumbe mu mayumba gammwe mwetoloola ebitundu bye mubeeramu mukiriininge. Olwaleero tuli wano nga tugamba nti olunaku luno twagala okuteekamu amaanyi. Tuteekamu amaanyi mu kiriininge ya buli lunaku, naye nga buli lunaku tugamba nti keeranga mwokeera mu bathroom era bw'obookera ne clinic w'okolera w'osula w'osiiba buli kaseera konna ne w'otambulira. Tutambula tudropinga ebintu buli we tuyita mu mmotoka okikwata n'okisuula ebweru neweerabira nti osudde kasasiro. Instead of okutambula ng'olina w'okiteeka otuuka awantu obeereko ne w'okiwummuza. Omwami ono atulaze akantu kano ng'agamba twawule kasasiro. Twagala twawule kasasiro nga tujjamu obuveera nga tujjamu nabiri ebivunda. Abantu ba technical people bano technical team basobola okubikozesa birina omigaso emirala gye bikola. Ensonga lwaki tugamba nti kasasiro tumwawule. Ensi ezikulaakulanye zaawula kasasiro. Kasubire nti gwe mulanga gwaffe